Ku Lwokutaano ssabbiiti eno ensi yonna yakwegatta okujaguza olunaku lw'abakyala era mu mboozi zaffe ze tuzze tukuŋŋaanya tukuleetedde Josephine Nabakooza. Nabakooza mukyala mukozi e Kabwoko mu ggombolola y'Ekiyumba mu Kyotera District. Yazuula ng'abasajja beetaaga okuyooyootebwa. Yatandikawo saloon okubasala enviiri abakolamu n'abasalira ssente ze bamuwa buli lunaku ebisigadde talingiriza. Naye nina income generating activities nyingi zentandiseewo. Nina ne saloon esala enviiri nayo neera gikutwalamu. Nina abavubuka abasaliramu akasente n'enfuna aka buli lunaku. Obulamu tekunkaluubiridde. Awo nno wenkubiririza abakyala nti tunyiikire okukola. Bwe yazimba amayumba ag'abapangisa n'alinnya eddaala ne yeetaba mu by'obufuzi ng'alabira ku bakyala banne abateenyooma era kuno yagattako okupangisa weema oba tent eri abakola emikolo. Kulembeze ate buli mukisa oguba gutuweereddwa ng'abakyala tukozese buli bangi tetukyasobola kwenyooma. Speaker wa Parliament, Vice President wa Uganda, Speaker yawummula alitwala Kadaaga bangi talondola okunoonya akasente n'okubaako kye twekoledde ng'abakyala. Natandikawo bizinesi eya tents zino. Naye omulimu gwa tenti guno mulungi nnyo era gunnyambye nnyo okuweerera abaana bange. Mu byalo bangi balowooza weema tezifuna naye Nabakooza essente azikola kubanga kati yassaawo n'ekifo ekitunda endokwa z'emmwanyi okugaziya ku nnyingiza. Omulimi aliroko emmwanyi baagala kika kya D oba KR4. N'olwekyo tusimbako nnyo essira bwe tuba tusalira ddala ekika ekyo abalimi kye baagala kye basobola okuggyamu akasente akaweze. Omuzannyo gwolekera abato gwe gunyuma naye yeegatta mu kulima emmwanyi nga kati alina yiika emu n'ekitundu okugaziya ku nfuna ye. Salibedi okuba nayo n'omulimi akugulako emmwanyi n'ayanguyirwa okugula yeetaaga alabe naawe ng'olina ku mmwanyi ebika ebyo byennyini by'osala. Kati nasalawo nange emmwanyi n'enzirima wano woolaba ninawo eka emu n'ekitundu. Era emmwanyi zino nazo zinnyambye nnyo kubanga bwe nagenze nnondereramu ebbaafu nagitunze emitwalo 3 n'ekitundu. Nabakooza aweerera abaana ate nga bw'awa abakyala abalala emirimu. Olaba nga kisobola okuvaamu ssente kikole. Togamba nti oba ogwo omulimu gw'abasajja gukole tewakyali mulimo mu Uganda nti ogwo gw'abasajja. Buli mulimo gwonna abakyala tusobola okugukola. Ate abakyala tulina omukisa nti abantu batukkiririzaamu. Kati buli lw'okola ekintu kolanga kirungi. Kati nze bakasitoma abangulako emmwanyi nfuba okulaba nti nnondera ddala ekika ekyo kye baagalira ddala. Gavumenti eno ate ebadde etuwadde nnyo platforms okulaba nti abakyala twenyigira mu kukola okusomesa abaana bange kubanga omwana wange omukulu ali ku university. Byamukisa Ronald, Salt TV, Omonnyo.